nga bwe kyali wiiki ewedde nga buli ludda lwesonga ebbago lino okujja mu palamenti nate ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti bawera obutaganya abe bavuganya ab'NRM okutuukiriza ekigendererwa kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu akuli oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Winnie Kiiza bagamba ng'ekiteeso eky'okuggyako ku myaka gya pulezidenti kinatandika kukubaganyizibwako birowoozo oyo baagala bannyonnyolwe. Naddala akakiiko akakoze alipoota ku bbago lino gye kakozemu emirimu gyako gye bagamba nti yabadde yagadiba engalye. Baleete ripooti tubabuuze lwaki basooka mu State House ogenda okuwandiika ripooti, lwaki bafuna ssente ogenda okuwandiika ripooti. Buli we tunaaba tuyise tugenda kuyitawo nga mu ngeri ya kwegendereza, mu ngeri ya kusika muguwa ky'otanaaba kulabako mu byafaayo wano. Kuba ebikoleddwa nga bikyamu bibadde bingi. Abantu tutuuse mu kaseera akagabana eggwanga. Nogamba kati gwe nga bwe tukuwadde emyaka nti ofiireyo eyo naffe twongereyo ebiri. Tuli mu kugabana. Aba airtime be balinayo tugabane. Kati n'eggwanga tulitadde ku gunde y'okugabana. Tuli mu kugabana tugabane. Wabula Nampala w'NRM Ruth Nankabirwa bano balabudde obutakola fujjo mu kyonna kye bateekateeka. Twetegese okugenda okukola omulimu ogwatulondesa era kansabe nti ab'opposition baanakkiriza ne tugenda mu maaso ne tukola omulimu ogwatulondesa nga tewaliiwo okusika muguwa. Naye bwe banaabanga beeteesiteesa okulemesa, gavumenti tegenze mu liivu, gavumenti weeri era ejja kufa okulaba nga abategeka okulemesa okwekiika mu kkubo lya sipiika n'ababaka ba palamenti okukola omulimu oguli mu constitution ogwa legislation. Abo bajja kuba bamenye mateeka era amateeka gajja bakwatako. Bino si byakwerinda. Twagala nnyo bagende bafe mu bitundu ebyo gye batta abantu. Nyoga nti abantu bakola byabufuzi bambadde ebimyufu bagenda mu palamenti poliisi neerangirira. Poliisi yeegendereze. Tugisuubira obuteeyingiza mu nsonga za byabufuzi egende mu nsonga za byakwerinda. Okusinziira ku mwogezi wa palamenti Chris Obole, olutuula lw'enkyalo nga lwa bulijjo nga tekisaanidde kuwanisa abantu mitima. We expect tomorrow to be like any other parliament sitting. Members come and debate. Nkakasa nti awo wennyini we tugenda okutandikira kubanga tetusobola kukkiriza kuteesa ku tteeka eryajja kufuula ya palamenti nga teriise mu makubo matuufu. Wadde nga ababaka naddala abali ku ludda oluvuganya bawera nga bagenda okwerekerwako abakozi baabwe ku palamenti Obole abalabudde wadde nga kinoganyiza ng'abantu ba bulijjo ab'ekigero bakkirizibwa. Ensonga eno era nze muno omwange n'abagambye njagala wenva wano ewaka mpite bweyogerere mpite ekireka nga bakutte bendera emmyufu bampuubira bangamba ntukulinze byogenda okuyisa olwaleero era kyensuubira n'ebitundu ebirala. Nze ne waffe Makindye ngenda kuvayo n'abantu bange abawerako okuva ewaka wange bansuubiza nti bagenda kunnona ku makya ssaawa nga 2 tulyoke tugende mpolampola paka ku palamenti we zinaawera ssaawa 3 nga ntuuse mu palamenti okugezaako okutuusayo ebirowoozo byabwe. Okusobozesa abalonzi okumanya ebinagenda mu maaso mu palamenti, ababaka baagala ebinagenda mu maaso mu palamenti mu lutuula lw'enkya biweerezebwe butereevu ku mikutu gy'amawulire. Agala okuba munnayuganda oyo atalina mukisa kugenda mu mikutu egyo emikusike okulaba ebigenda mu maaso mu palamenti. Alabe nga ali ku NTV ye, alabe ebigenda mu maaso mu palamenti, alabe omubaka wange ateesezza atya, omubaka waffe ayimiridde ku kye twamugamba oba kivuddeko. Olutuula lw'enkya okwawukana kuneza bulijjo lwakutanga ssaawa 3 ez'okumakya okusobozesa buli mubaka okufuna akisa okubaganya ebirowoozo ku alipoota y'akakiiko akakwasibwa eddimu okwekenneenya ebbago ly'okuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa 1.